Kadama TV nga 14 kugenda kubeera kulonda, tugenda kulonda president, naye Kadama ayina ekibuuzo kye. Agamba nti nga ye nga Kadama yali yagadde okubeera nga ne yeetaba mu kulonda kuno, ng'era ayagala okumanya oba waliwo enteekateeka eriwo okubeera nga alonda. Kadama ono agamba ayina ndagamuntu we Saudi, Kadama abeera Saudi, agamba ayina buli kintu kyonna, naye abuuza waliwo enteekateeka gye bakoze oba ku embassy ng'eyo ebasobozesa okubeera nga nabo balonda nga 14 oba tekijja kusoboka. Enteekateeka eno sigimanyiiko nnyo, simanyi oba waliwo omuntu omulala agimanyiiko, simanyi oba bakadaama nammwe mugenda kulonda oba temugenda kulonda, naye nga Kadama ono ye agamba yali yagadde okubeera nga naye yeetaba mu kulonda wadde ali Buwarabu. Katuwulize voice note ya Kadama ono, tuwulire ekibuuzo kye nga bwe kyabadde. Yeebaleko ssebo Kadama TV. Kakati ssebo nze mbuuza nti kati ffe abali ebweru w'eggwanga Uganda, waliwo enteekateeka yonna ey'okulonda pulezidenti? Kakati kubanga nze ayogera ndi Saudi Arabia, kaakati waliwo enteekateeka yonna? Tugenda kulondera ku embassy? Tugenda kulondera Riyadh? Tugenda kulondera ludda wa? Oba tulina kulinnya ne tukomawo e Uganda, ne tumala okulonda ne tulyoka tukomawo ku mirimu gyaffe? Nasanyuka ssebo ng'onzizeemu ow'ekitiibwa.